genda ku Facebook, genda ku X, genda ku Instagram, genda ku Blue Sky, mwana nge tusobole okwera ate obulyawo twongera okuwuliziganya mpola mpola okusinziira ku kunoonyereza kuno kwandibadde n'okunoonyereza kuno baakuvaako. Bagamba some health centers lack basic equipments such as thermometers, blood pressures machines, forcing patients to seek treatment at private clinics that are expensive. Njagala ogende Mulago. Mulago wonna eddwaliro Mulago lyetooloddwa abasikaani, aba x-ray ne pharmacies ne bukiriniki. Olowooza bw'abaani bw'abasawo abakola mu Mulago baakizuula nti gavumenti tekyasobola kuteeka ddagala mu malwaliro nga nettono eririyo nabo bennyini balibba ne balitwala mu bukiriniki bwabwe. Oba ontegeera kati wano bagamba nti abalwadde bangi nnyo basindikiddwa bagende mu zikirinikisi babeere nga mpozi gye bajjanjabirwa lwa nsonga amalwaliro ga gavumenti agasinga tegalina buno buthamometa obupima omusujja gutuuseewa, buno ebyuma ebipima puresha, ebyuma ebigira sukaali, ebyo byonna nga tebabirina. Oba nfuna bulungi nnyo nga tebabirina. Kati weewuunye ddala omuntu agenda kubeera atya? Omuntu agenda kubeera atya mu nsi etaliimu ddagala, mu nsi etaliimu ddwaliro? Waliwo asoni bakolako ku gundi bagita batya ekikwekweto ne bagenda nga bayoolako ku bantu abo abatunda eddagala lya gavumenti, abakozesa equipments za gavumenti, bakikola kunyumirwamu bunyumirwa oba wabeerawo ekikyukamu. Baba baagala kujja mu bantu abatali baabwe abatandisewo bu business abwagala okuvuganya ezaabwe. Okitegedde? Baba balina okweliminatinga abantu bonna abaagala okukola business ezifaanagana ezaabwe eziyinza okusuula ezaabwe. Omuntu yenna ng'ayina character ya monopolism, amakinga sure nti omuntu yenna alina idea emufaanana amulemesa. Kubanga ebimu ku bintu ebisinga okuba ebyalayisi ze medical equipments. Okitegedde? Era n'ababaka abagezigezi abakyayagala okuba n'obukulembeze bafubye nnyo okulaba nti at least health centers zaabwe ze bayina zirimu obudagala obusookerwako okusinziira ku ndwadde eziri mu regions zaabwe ze bakulembera ezibaluma ne baleeta obuntu obwo obusookerwako. Omusujja bye bimu ku birwadde ebisinga okusumbuwa Abafirika ne mu Uganda swako n'ebyalo ebikola ki ebirimu mu Uganda. Tosobola kuŋŋamba nti gavumenti esobola okulemererwa obwo obumu obutonotono obusookerwako nga naawe essula singa olaba nti olina obwetaavu bwakuuma ako osobola okukagula n'okateeka ewaka. Okitegedde? Ojjukira bulungi nnyo regioni y'e Busoga yalina ekizibu ky'envunza. Naye ng'abantu abo babulwa n'ebikwanso. You understand? Okitegedde? Kati kitegeeza nti waliwo omuntu ayagala okulemesa ensi okutambula obulungi. Kitegeeza nti bw'avaawo olwo abantu tebajja kulya. Kino ekintu kyetaaga bwetaazi kutuula wansi kumanya tulina kikolera ki. Kubanga gwe tuuka e Mulago awo naawe tunuulira e Mulago pharmacy ez'amaanyi zeetooloddewo. Ne gundi wali eriwe bayita ekawempe ku ddwaliro ly'abakyala. Olwali ggula bwe wati pharmacy ne zimeruka empitirivu, ennyumba zaawo ne zirinnye ebbeeyi ne bupoloti ne awo waliwo obuyimba bw'ettaka awo. Bonna bagenda babugula babusenda bakola batya. Oba kitegeera nti price eddamu n'ekyuka n'erinnya sajja faanamu ezike oyo naye munaye kati akaliro kabati oli gwe basoose okulaga oyo sajja atwali kazito oyo kiri kibadde amaziga gamuli bubi. Gwe twogerako ye Babu yaliko omubaka wa Parliament ng'akiikirira Kampala Central Muhammad Nsereko gy'abadde ali. Akaliro ke boogerako mukyala we baamuwangula e Nakawa naye agamba akalulu babbakabbe ne bakawabulola. Oba ntegeera ne bakawabulola. Kati agamba bayitiriza nnyo ejjoogo, bayitiriza nnyo emmundu mu kulonda n'obubbi. Abaana bavaayo bamugamba Babu wali olabawo ebiseera biri. Nzize ngoberera Babu bingi nnyo byatakkanya n'NRM era avaayo n'ayogera. Ne lwakuba Museveni
ayonoonya ekibiina kye ye yennyini nti ate aleetedde abaana abavubuka abato bano abajja mu sisitimu okulaba nga ba elders ate bo tebakyalina makulu. Oba ontegeera nti ba elders bo tebakyalina makulu. Kyova olaba kati olutalo lwaliko lwakuba era yagamba yakamala okuziika omwana we alina assumptions alina endowoozo okutebereza nti oba oliawo omwana we battamutte. Mutabani we Cedric yafa ng'alina ekirwadde ky'omutima bamutwala e Nairobi baali bakyasonda ssente. Omuntu ne yeebuuza maama we abadde akola mu East African Parliament, taata we musajja alina kasente. Cedric abadde mukwano gwa General Muhoozi Kane Rugaba. Ddala ssente za heart transfer zisobola okubula. Ekyo kye bayita okuvuga emmotoka ya gavumenti ng'oli driver. Okitegedde? Bw'etamala kufiirako mu kibira totegeera tinina okutambula nga ngaludde. Mulimu abantu abamu nga kati beetaaga bagezese ku mbeera ya bannayuganda gye bayitamu. Si mu bubi naye waliwo ekiseera ekituuka nga buli muntu asaana agezese ku mbeera y'abalala gye beexperiencinga. Abo abasajja baddeeyo bo ne balowooza omwana w'omuntu okufa omusujja oba omuntu okumutomera ku luguudo okwo ne bamutwala e Mulago n'afiirawo n'alemererwa kya muzannyo. Okitegedde? Naye bo abaaliko mu bukulembeze era nga balina n'amaanyi agoogera nti kineno kikolebwe, owaabwe yafa banoonya buwumbi kumutwalawa Bungereza. Naye nga Mulago waali n'amalwaliro amalala. Actually nze sijja kulimba si mutima mubi naye kinnuma okubeera nti tetwayigira mu COVID. Okubonaabona kwe twabonabonako mu COVID abagagga nga bakimanyi ka babeera abo bannabyabufuzi nga none of them akkirizibwa kubuusa nnyonyi agenda e Bulaaya mbu bamujjanjabe. Twandigenza ova mu COVID nga tulina amalwaliro ndowooza nga 100 mu Uganda muno nga gajjudde n'eddagala nga buli kimu kisobola okikolera wanene. Nawulidde batandise zit heart transfer oba kidney transfer. Ndowooza nsigo bakakola 7 sofa naye kiri expensive wano ate ng'omuntu abeera ku ddagala lya everyday ebyo ebintu byandibadde byatandika dda nga n'amalwaliro. Nze siraba nsonga lwaki bajja omuntu eggulu nga muleeta Mulago mu referral hospital. Buli lunaku nkigamba abantu ggulu yandibadde erina referral hospitals 2 ezaayo ennene eziringa Mulago. Buli district nga tulina gundi 2 kale ekitone nnyo 2 amalwaliro amanene kiba kireeta n'enkulaakulana mu kitundu. Kuba olaba enkulaakulana yajja mu Kawempe nga bakoze ery'eddwaliro Jennifer lyakola n'ab'ekirudu nabo bwe batebali Komamboga naye bwe bati enkulaakulana yeeyongera n'egaziwa. Kati amalwaliro go mugatwale eggulu. Nze ndi musajja Muganda naye omuntu bw'afa nnuma ne bw'abasiwa tribe yange omuntu avuge okuva eggulu ng'aleeta mulwadde Kampala abaana atuuka ate ku nguudo embi ku mafuta ag'obuseere ku mmotoka enfu. Okitegedde? Osafalinga emirundi ng'ena awo omusajja n'avaayo n'abagamba ngenda kuwa akakadde ak'okwekulaakulanya ogenda okole bizinensi nga ku bizinensi eyo olinako amasannyalaze ga bbeeyi, amazzi ga bbeeyi, renti wa bbeeyi, enguudo mbi, omusolo ku buli kimu kweguli. Okitegedde? Actually nze nalaba n'abantu ne mbagamba akakadde ka muzeeyi kamuddira gano just kuzinga kwatakaana n'okasiiga emmere ku mimwa n'ogamba mwana yalidde. Kaakati bw'omala awo ng'oyagala omuntu oyo akole KCC nejja, URA nejja, ow'akasasiro najja, essomero bamubanja, maama we mulwadde yalwala pressure eddagala buli mwezi alitwala, wamuwadde akakadde ne wayita ebbanga n'omugamba ajja azikuddize ssente. Okitegeera? Akati awo okkiririza nti linene eggwanga mukyali mbiwoobi. Okitegedde? Die or do politics has taken a center stage, threatening to tear apart a population of 2.5 million people living in Murata, Rebong, Apak, Dokoro, Kole,
Kwani Lila, Oduke and Oyam districts in Lila city. Competition enene nnyo. Bagamba nti ebyobufuzi kakati omanyi mu Central Uganda. Bwetwogera Central Uganda tuba tuli nnyo mu Buganda. Mwe mubadde ebyobufuzi ebyakasameeme. Era bw'oba ogenderedde emiggo gibadde mingi nnyo. Naye kati ku njiri Kyagulanyi gyagenda atambuza n'ebitundu ebirala bitandise byatandika dde okuweekeninga okuzuukuka. Nze nninza okugamba okulonda okuwedde Busoga yasinga Buganda okuwa Kyagulanyi. Nti Abasoga bazuukuka nnyo lwaki? Nti baabayisa bubi nnyo mu bikajjo byabwe kasooli na buli kimu. Kati bano ab'engulu bano babadde bakyalimu eyo embeera era Abaganda bagenza okulaba oyombesa Omuganda naye Omuganda si yakusetingira price ya sukaali wo. Eyo okimanyi nti mu bitundu byabwe waliyo amafactory ga sukaali. But still bakyagula sukaali ku price eya waggulu. Naye nedda fe sukaali yabula erugazi ng'ekyuma mutuula mu kirasi ng'ekyuma mukirengera wali naye nga sukaali wakusimbira layini. Okitegeera waliwo basukaali kwalimu akati oba nali mu class kisijjukira naye ng'okufuna sukaali ng'ogenda eyo w'omuyindi okugula sukaali ku mugundi yaabwe nga tokkirizibwa kusukka kilo 2. So kakati bagamba nti ebyobufuzi ebyakasameeme nzita nkutte kati ate byo byolekedde mu Mambuka mu district ya Lila anti kye nagambye oya mu district C politics yafusewa bbeyi okusinga ekintu ekirala. Kubanga gwe weewunye ssente abasajja ze bateeka mu byobufuzi tebasobola zisa mu bizinensi ndala. Kisoboka naye business zifa bufi. Kati abantu kye baagala nabo kukulyetinga bu. Actually libo abeera ng'ali mu parliament tewali wagenda kujjaggalewo kifo kye. Naye nze bwensuula bali ajja kujjaggalewo edduuka lyange nga sirina license. Anti kye kitegeeza nti abo bannayuganda twerabira obuvunaanyizibwa bwaffe abasajja be tuteekayo twabateekayo ng'olwedde beewoze balidde amabanja. Naye abasajja bafuna obuyinza babawa obuyinza bungi nnyo constitution. Abasajja abagenda mu parliament be batini ku bannayuganda obungi naye bagenda otuuka mu parliament ng'abalonzi ffekka. Abalonzi tusobola kwekubana nitukuba ababaka ba parliament yabo. Ekitannatuukirira ekyo tewali muntu yabuulidde. Nzijukira yali ndandise okubeera nga ntegeera. Nawulirako Ian Kyeyune yalemererwa okukola oluguudo lwa Busaabala ndowooze kuba yali akulira Wakiso. Yali chairman wa district ya Wakiso. Abalonzi ne bamuteega. Ne bamukuba ne bamunyika mu nfuufu. Ne balaga Ian Kyeyune ng'alinga akakolwa ebifaananyi byatambula. Tetusobola kuddamu mbeera eyo. Managamba nkunza abantu. Kaakati okola violence. Waliwo ebintu ebitakyasobola kudda nga walaba Museveni ng'ayingidde ensiko. Kati kizibu okukyusa obukulembeze mu kulwana kw'ensiko. Okitegeera. Right now abantu abasinga babadde civilized bagenze bafuna okumanya okwenjawulo naye ekisinga okuba ekizibu kwe kuba nti abantu tebalina common problems. Tebalina common cause waki kineno tuyina. Anti Uganda tukyanoonya mmere ya leero. Ekizibu. Tukyanoonya mmere ya leero. Kyekizibu ekiriwo ekyo. Kubanga kati nze leero nina gye mbadde ngenza okubisa ka proposal kange. Naye ntuuse waliiro omusajja alinga myaka 65 naye ng'akulaga ali mu ndowooza balina bye baagala okutunda oba nga bw'ogamba nti kino kiganye tukole endagaano kantundeko ku kino oba okitegeera nti egyo emyaka gye yandibadde ali mu kudda waliiri kuwummula ne bw'aba ng'ate kati byalina byagala byetundako bwetunzi kuba badde afotokopingamu zi national ID n'ebirala byonna. Tolaba mu campaign ng'osanga omuzeeyi wa myaka 80 bamutuuziza ku boda kitunudde mabega akutte ebisanja mu mujoozi ogwa yero ng'agenda naye awoggana olunaku luzibe bamuwa omutwalo. Tetwebuuza kizibu ky'Abannayuganda. Ekizibu ky'Abannayuganda kiri kimu nti obwavu bwajja ne butusensera nti awantu wonna omuntu we yandifunye ssente ezizze ng'aziwa ne value tewakyaliwo nti abagagga be tutunuulira bonna essaawa eno teri ayinza kuvaayo n'akunnyonnyola butya bwe yafuna ssente. Okitegedde ogenda okwesanga nga beekulubeeseza ku bannabyabufuzi oluusi be babavujjirira be bakola effujjo be bakola byonna
okitegedde kati bwe weesanga nti waliwo eggurupu y'abantu etawa ssente kitiibwa ekyo kizibu. Bwe weesanga nti abagagga abasinga mu ggwanga bannamagye ekyo kizibu. Bwe weesanga nti mu ggwanga mulimu abagagga nga bali ku luuyi olunyigiriza ekyo nakyo kizibu. N'abagagga abatasobola kunnyonnyola bugagga bwabwe gye buva ekyo nakyo kizibu. Kireetera ennamba ennene okusafalinga. N'ekintu kye ndowoozezaamu nti gye bufa ne gye bulaga kasita abeera ng'ali mu buyinza ng'amagye gage nga si ga ggwanga eryo, obwo nabwo buzibu. Kuba ekisinza okuleeta obuzibu nti oli ajja kwesimbawo naye ng'alina oluganda ku pulezidenti. Pulezidenti yafuga amagye bagende bagajje bagakozesa emirimu egyabwe egy'obuntu instead of okujja amagye gabeere nga galina kuuma mirembe na ggwanga. Ate kati mulabye Wakiso simanya wa baleesewo banyinyi obushinje n'embabazi abo tebayagenda bbawa bululu naawe bagenda bbawa bululu bagenda kuteeseza kinsonga kize bamanye za Buganda bagenda bakomaga emiggo awo ojja bawulira wano mu Buganda emiggo ojja giwulira bagenda bakobe togenda kumala kubba kalulu oyo kati bwankubuuze bwamala owangula bayise Buganda kokasi anti buli kimu ebyabwe bya yes nga anti oyo abatakyasobola kukiika mu Buganda kokasi bagenda muboola naye anti kiki abagenda okuteeseza Ssaabasajja naye anti ekitegeeza byamwe byonna bigenda kubeera freezed nga tebikyakola muboneebone. N'ekintu kye nategeera ekiriwo mmwe mulina era kino nkikugamba akasajja kano kwa Katikkiro munansonyiwa omuyita bwentyo kubanga mutono ekitiibwa kye nkimuwa naye kasajja kagezi oyo omusajja singa ettayimu eno si yabaddewo Buganda yandibadde ina ebizibu ate bingi nnyo naye agezezaako kutetenkanya source of income kale source of money kuba ku mulembe gwa Katikkiro Mayiga bajeti ya Buganda egenze erinnya gamba budget bagikubanga inako n'enfisi ya biliyoni egenze erinnya yali ya bumbi ne bakulaga bagenda okukola amalwaliro ne bagazimba amasomero ne bagazimba ne bajjanjaba abantu obontegeera ne bajjanjaba abantu ate jjukira abantu ba Uganda kababeere Banyolo kababeere Balugwala kababeere Banyankole bakkiririza nnyo mu Ssaabasajja Kabaka agambye ne COVID byali biganye Ssaabasajja amala kulagira mugende babageme abantu ne balyoka bakkiriza ne bagende womanya Banyankole bameka bagenda mu Bulango omu okubagema nga bangi so kati nze Mayiga ekyo kyobadde ogamba nti ebyaffe bigenda kubeera frozen no way Buganda yo yasooka ne yeekutuula ku feeding ya government kyova olaba nezo sente ze bali bagamba mu Ssaabasajja obukadde batandika ku bukadde 5 kati bangampulya bagaba bali ku 65 neze emmotoka ziwalayo bagaba Buganda teyazitutte lwaki we want to be independent constitution ekyo kye bakoze government yo sinsobi kubanga kivunaanyizibwa ku government era baali babaka baffe be baayise ery'etteeka okimanyi nti Buganda yakigaanirawo ddala from the beginning naye era baabuuza nti Ssaabasajja takola Kabaka ffe takola sente mumuwa musaala gwaki awo abanga afuuse omukozi wa gavumenti ekolera mu bizimbe byeri ekolera mu ttaka kati awo ezo renti mulala zize bagamba zebabanja over bali mu biliyoni nga 5 zebabanja gavumenti esasule obwakabaka bwe yeeterawo kati ng'obwabakooki simanya ab'omukuuka abo be bawe ssente naye bwe bubanga Obuganda bubanja gavumenti bagiye basasule gavumenti esasule Obuganda ne bibagibanja byonna ebiweeyo n'ekirala ekkirize Buganda ekole ebyayo waliwo ku beesimbyeyo ayina ekintu kye yayogedde yagambye nedda tetubonaabona waneeno waliwo obukulembeze obw'ennono obusobola okwekolera ku bizibu byabwo nga buyise mu bantu baabwo okitegedde singa tunaakwata eggwanga lineeno ne tulizaayo mu regions nti Eastern region Central Northern eggwanga ne libeera nga liina omukulembeze ow'oku ntikko y'omu naye nga kuliko governors abakulembera states ezo nga tuzitwale nga states ebizibu by'eggwanga lyonna bijja kuba bikutuddwamu mu makkati
nga region etunuulira ebizibu byayo ng'esobola obbimala. Bw'anaaba tebannaregulatinga ani afuga akatale ka golodi, ani afuga akatale k'amafuta, ani afuga akatale kaaki, kati era tebijja kukola. Lwaki? Nti tooro abatooro balina ebyobulambuzi bingi, abanyolo balina amafuta, abakalomoja balina golodi, naye ezo ssente zonna zikuŋŋaanyiza zonna zijja neziddewo omuntu omu zigenda ku URA okujjako ng'oŋŋambye nti ssente ziva mu mafuta n'ebyobulambuzi zisigale mu regions eyo zirina kufunako 17%. Central government nefunako ezisigadde naye nga ne kati ne district ne government ez'ebitundu zezo district zisente zazo nga bwe zijja zirina okugenda mu URA ne bakolera government ez'ebitundu budget. Bwe bamala ozikolera budget ne balyoka baziwa ssente zirina okukola emirimu zezo district. Kati ekyo nakyo ne kiba kizibu nti oluusi ebintu babibala kasoobo, abantu ne bakola programu ne ziyita n'okuyita nga tebazikoze, oluusi ssente ne zijja leeti. Soko ne DJ Trace awulidde Gombe talita muwulirangako bali bana abaana bato Gombe kisomumanyi Trace DJ mixigira makoti alaga next we DJ Gombe kisomumanyi DJ alo DJ asesali ku KBS ulira kale wali Black Jesus adage ale DJ Selector Boy yegwe B2K yalagawa jali B2K yali akola ku Dembe FM ne kati Dembe bebagira nga akola extended wamma B2K ne senior siyo omusi akyuse erinnya waliwo ne Selector waliwo ne DJ Semanya Selector abeera Ntebe yampayo kashaawo ennaku ezo lana yali alina okuyimba yeeyo n'atuwaayo show mu bbala bweyo kabbala kaabwe kajjuza okimanyi neŋŋamba omusajja ono asula ku lw'eggaluga waliwo DJ gwenkakasa ye yababbira ddala yabba abayimbi bamuyita DJ Ericom. Oyo mugagga nnyo DJ okimanyi twatuuka ekiseera nga buli luyimba luliko tag ya DJ Ericom oluusi ne baluba lugwa nagamba know where you got it from www.com Sam manager Sam Iga kati waliwo DJ bali bamuyita ono yali taziteeka ku YouTube nga aziteeka ku website na kati ekyaliyo era yagizigene yali ateekayo ku YouTube yasookera ddala mu Uganda oteekayo ennyimba bamuyita manager Sam Iga yaliko manager wa Desire by the way basebo ne banyabo olunaku lwajjo kwabadde kwanjula kwa Desire yabadde wali eri Katalemwa we yabadde Matugga Katalemwa ensimbi mu mbaga y'omuntu. Are you sure? Egenda era kati okugiraba ya 10 ku yo TV gosasula 10 ku yo TV okubadde kwanjula embaga ya lwamuka kwanti kono kwanjula ko kubaddeyo embaga bagigula embaga MTN yajugula sende mmeka kati tubagenda kizayo wadde namoyo nomwadde kamera nemu embaga najisiminga ku TV muyino gifuna mpaka emukoyira ojjukira embaga ya Straka teyali ya kiwaya eyo yasala niba ntegenda sala yatuuka yabaawo okwo omwami teyajja ibaali bategese Namboole omwami teyalabikako mu kidaala Desire yayanjudde ekifaananyi muyimbi kye yaleeta ekifaananyi naye gwe okimanyi bannayuganda balina abayimbi abakazi nzijukira gundi yaka Sophie Nantongo yakakola embaga singa 3 Stasha Mayanja akakola nga mmeka si 2 anyway embaga katuziveeko bannaye musule bulungi mweraba.